tubaaniriza nnyo okwetooloola ensi yonna. Amannya n'eddoboozi ndi Baale Aloysius Mzee wa Kazi Ssabayeekera, era nga mbatuusako puroguramu oba emboozi etali ya bulijjo, nga ku mulundi guno mbaleetedde munnabyabufuzi amanyiddwa nga Juuko Mazinga. Ndamugulire abanoonya byakutwala. Juuko Mazinga ono tuludde nga tumuwulira ng'ayogera ebikankana mu byobufuzi ng'asinzira South Africa, era nga yaggulawo oba yatandikawo ekibiina kya FLD nga yakikulira. Twagala atweyanjulire, atubuulire ebigenda mu maaso kati kyabyogerako oluvannyuma lwa pulezidenti okulayira, n'ekirala nga tunakutuuka eyo yonna twagala asooka atubuulire ebyayogerwa nti yaweebwa obutwa era agenda kufa. Embeera ye kati eri etya, ye mwennyini twagala agitubuulire nakyajja kitya okuba nti yava South Africa n'ajja okujjanjaba wano mu Europe. I thank you very much, Mr. Aloysius. Webale nnyo ssebo omukulu Aloysius kunpostinga ku Ugandan Community TV in Germany. Okusooka byonna oyagadde omanye oba abantu bamanye byantuukako mu kulwala era nyimiridde ntya oba ndi ntya. Actually ekyenjagala okusooka okwogera, Abannayuganda bonna mubeere bagumu. Komanda wammwe, President wa FLD, Commander and Chief of the Liberation Struggle, it's me speaking. Naye okutuuka ku level eno nti kati saawa eno nsobola okubagamba nti bwendi tekyabadde kyangu. It was God's act, kubanga abantu bangi abaatuuka mu mbeera, abaakosebwa mu mbeera gye mbaddemu, abafudde, abamu tebaamala na bbanga. Namala ku kitanda emyezi 2 nga sirina bulamu, sirya, sinywa, sisobola kutuula, sisobola kuyimirira, sisobola kukola kintu kyonna nga bankwatako bukwasi ne buntocharinga. Naye nga bw'ogambye nti yogera ku byakukwatako, ebinkwatako kiri nti obulwadde saabujja wano. Obulwadde nabufuna South Africa, ebyo byonna babimpeera South Africa. Ne ngenda mu ddwaliro ne bankolako mu bwangu, kubanga bwantaakinga the following day nga nabadde somewhere the previous day, ne manya nti something has happened. Naye nga mbadde neegendereza okumala emyaka 3. You can't believe nti waliwo abandabiriza. I didn't relax so much in my lifetime. Even I had different hideouts as residentials in different provinces in South Africa. Nga mbeewala. Naye lockdown eno bwe yajja nembeera mu kifo kimu we batumanyidde nti awo tubeera ng'ekyalo kyaffe. Kakati n'obeera nga you can interact with many people. So the mind sometimes relaxes at a certain point. That's when they got a chance to do it to me. Njagala nsooka ensala ekirimi katono nnyo. Lwaki ekintu ekyo mwakikuuma nga kyakyama, abantu baleka kuzunza buzunza ŋŋambo ne mutababulira nti ddala waliwo ekiguddewo? Twakikuuma ng'abalwanyi. Ekyo kinjagala abantu bakitegeere nti lwaki tetwababuulira. Omulwanyi yenna tabukuutana kwogera weakness eri ku kintu oba ku bali basanyuke bakube enduulu nti tuwedde. So that's how it was. Naye Mukama Katonda w'obuyinza twafuna abazira kisa ne banzija mu ddwaliro liri ne bantwala awalala ne bankola bulungi. Ebintu byonna baakebera byagana okulaga nti ki. Wabula omusawo yambuuza nti you have any previous you have any history of poisoning? I said yes, I had it in South Africa. Then they started treating me, fighting the parts of my body that are affected. Munange mu 2 nemba nga mponye. Era njagala kusaba na Uganda nti ndi bulungi. Oli muntu azayogera ebintu ebyo ebimu ne bibaawo, ebimu ne bitabaawo, naye ate mu ngeri emu nojja ng'olagula by'olagudde ne bibaawo. Okugeza mu mwaka oguwedde wagamba ensi n'ogiga nti teri kalungi kagenda kuva mu kulonda, era temuna kimusuubirayo kyamagezi, era almost abantu bebajeemu. Twagala okumanya okumanya ebintu ebinaabeerawo mu maaso okujjawa. Twagala otubulire ku nsonga eyo. Mukulu Aloysius, ekibuuzo ky'okuŋŋamba nti walagula
nga okulonda tekunnabaawo nga ngamba nti teri kalungi konna kajja kuva mu kalulu era nombuuza nti nkyogereko ki ku mbeera eriwo ekituufu saalagula bulaguzi kubanga siri prophet ekintu ekikwata ku economics politics and actually those professions arts management science siragula. I use my academic knowledge to tell the people exactly what the policy waliwo bifuna knowledge ku street, but I'm academically equipped. Era awo nalimpa analysis nga akalukabulako ndowooza omwezi gumu oba ebiri. Nakola analysis nenjikola mu Luganda ne mu Luzungu. Naye ng'emabega ffe twava nga tubaga nti mugenda mu kalulu. Kati ne mbakolera analysis nti tekagenda kuvaamu kintu kyonna. Ne mbawa ne mbagamba nti you can't have a cover up ey'abantu o district 40 nga mwotadde abantu nga district kiri 146. Era kwegamba ng'olabira ddala nti kintu kiri ovvio tekirina makulu. Tosobola kubeera n'abamemba ba parliament 180 ne bonna ne wabali badde obafunye nga gwateekawo 180 nga constituencies oba ababaka ba parliament bateekwa kuba 529. It means you are wasting time, you are wasting people's time who are in the struggle. Gotaddewo bintu byo kwekolera bintu byo. I mean that business is just like that. Nti gwe ekikyo sikya kuwangula kubanga singa wabadde oyagala kuwangula wali placings abaana bonna constituencies zonna oba oli agwagwe naye nga gyali ne bw'ogamba nti olimitinze paka ku 180. What does it mean? Kubanga bamemba parliament bofunye 63 ku 180 singa wali otaddeyo yonna ng'oli serious nti oli opposition abantu obateekako opposition bonna you get the result in big numbers. Secondly, kati bw'obeera ne bamemba parliament 63 okujjako ffe ng'Abannayuganda bwe tugamba nti bakubbya akalulu nga twakimanyira nti Museveni yabba akalulu. Ani omulaga oyinza okugamba nti bakubba akalulu atali Munnayuganda? Okujjako nga ffe tulowooza nti ffe tumanyi. Teriyo omuntu goyinza kugamba nti bakubba akalulu nga olina bamemba 63 ng'olina bamemba ba parliament ku 5 olinako 63 kitegeeza nti wagwa. So ekyo kyonna nabikola bwa analysis ne mbaga nti coverage gye mukoze ndowooza nakuweza video nti coverage gye mukoze eraga bulazi nti mwagwa dda. Naye munnange abantu abasinga kuba nakola video y'Oluzungu n'ey'Oluganda video clip, naye abantu abasinga okukkiriza nti ntegeera baali Bazungu kuba nagiweereza ne mu nsi endala ey'Oluganda n'enjuwa Bannayuganda n'ey'Oluzungu n'enjuwa Bannayuganda naye eri y'Oluzungu nagiweerezako abantu nga mbalaga nti where we are going is wrong. Some people were close to me mbaga nti ekintu kyemuwaana kino kirifu nga njagala bakirabe according to my political analysis. Nalabanga gye tugenda gye tuva oba akalulu gye kalaganga wabula emyezi ebiri ne bagamba nti akukafudde coverage yokka ekulemye nga tebana bana kukubba gwe mwennyini wamaze okwebbira. Abamemba parliament bateekawo 4 gotaddewo 180 kati gomaze okwebba. I mean which intention is that? Ba district ziri 46 otadde 4 olinako abantu beesimbizaawo abantu 10 okirekedde Museveni mu 6. Kitegeeza nti there was it was not a serious issue wadde nga waliwo noise mungi nnyo nti tuli power beki akalulu manvuuli naye issues ennyini eziri fundamental the content inside which could bring a result was not there. Okay, ebintu birabe byavaamu kati twagala obeeko kyoyogera ku mbeera eriwo kati ku bigenda mu maaso kati mu Uganda. Tulinayo essuubi nti oluvannyuma lwa Museveni okulala ekitundu eky'omukaaga anaabako kyakyusaamu. Embeera eriwo tugimanyidde. There is no news to me. Nti Museveni yakoze kino wakiruba yakoze kino. Yawambye abaana abasibye mu makomera. Yatutte abantu abakutte mu bali mu safe house. Bakalulu okukabba ku tetuyagala kuba twabagamba n'okubaga nti mugenda mu kalulu. Embeera eriwo ya bulijjo. Wabula with time buli kimu increasing in numbers or in the impulse nti kati ata increasing naye nga ate buli mwaka era yagenda increasing. Amigge jakuwa abantu ku mulembe gwa Semogere 1996 sije jakuwa abantu ku mulembe gwa Besigye 2001 era ne kigenda nga kyeyongera bwe kityo. Kati oli ayinza okugamba nja kati wano wabaddewo main opposition ey'amaanyi ye Museveni no buli mwaka abadde ayongezaamu kakati guno kati Museveni yafuuka kisota ekisota ky'omanyi
kikuze kati yesisiwala takyalina nansonyi asobola n'okusindika abantu ku kkubo ne bawamba abantu with not reason is nti akalulu akabaddewo but every election period bwati wabadde akola naye obudde bwe bugenda bweyongerako ayongerako agenda afuuka ekisota ekinene era kati gwe gusota ogukuze ogutasobola kuleka bukokaawo nga buyiseewo ogutasobola kuleka bumese nga buyiseewo ogutasobola kuleka busolosolo buno obutono nga buyiseewo gwe ogusota nti tugukuzizza ebbanga ddene kati ate oli ayinza okulowooza nti it is because of Bobi Wine. No, ogusota gugenze gukula buli bbanga lya myaka 5 gwongera okukula. So bwekityo bwekiri ekyo ssebo okusinziira ku byoyogera gwe kululwo olowooza nti ebintu ebiriwo kati tugambe okubonaabona okuliwo okwaliwo nga nokulona tekunnabaawo okuttibwa kw'abantu okusibwa mu makomera byonna bivudde ku Bobi Wine oba ekibiina kya NUP? Bale obadde mu struggle for quite long time. Kati gwe bw'ombuuza nti nze mu kulowooza kwange ndowooza nti abantu baffe abafudde ennyo buvunaanyizibwa bwa NUP na Bobi Wine. I would say it is 65% contributed to by that. One, ekisookerwako twabagamba nti period gye tulimu tetugenda mu kalulu. Period gye tulimu yakuwawangusa na Senkagale dictator Yoweri Museveni ne regime ye. Ne bayingirawo ne bagamba nti bo bali ready okujja Museveni mu buyinza n'akalulu. Ne bagamba nti tulanga ndagamuntu. Tubagamba ndagamuntu mulange nga for other purposes. Nebe mugamba nti mugaje kwesa mu kalumu wangule. It was rubbish. I rubbished it. Even Mr. Honorable Danny Mulika rubbished it. They did not listen. They continue to say nti akalulu manduso. Just manduso nti tebetaaga nnyo kintu kyonna nti result bazimanyi bulungi nnyo nti agenda kubba naye agezeeko akole ki abbe. It is either by ballot or bullet. Ne tukkiriza ne tugamba nti kale bagende naye nga ffe nga FLDC Uganda Patriots twayongera mu maaso kubagamba nti tetwetaagira ddala kintu kyonna kiyitibwa kalulu. Mu Uganda temukyetaagisa kalulu. Ne beesiba ku kalulu ne tuganika n'okubagamba nti bw'okozesa akalulu ng'abantu bagambye nti teriiyo kalulu kajja kujjako Museveni nga tumaze okukatisa esitinga emirundi 5 gwe nojja n'owaliriza nti ozaayo abantu mu bululu nga bali abalala bagambye defiance nga wabweru bagamba no more election with Yoweri Museveni oba okolera Museveni. I mentioned it several times. Ngamba gamba nti you will be either working for Yoweri Museveni indirectly or directly when you are aware that you work for him. Kakati ne bajja ne baleeta ekigambo ekirala nti tulina ne plan B. Ffe akalulu si kyekikulu wabula twagalanga kyekwaso. Ekyekwaso oba manduso. Ebyo byonna ebiboozi byaliwo. Kakati nga olina bawa abantu assurance babagoberere bayiseewo kye bayisaawo. Akalulu bwe kaggwa. But before even akalulu nga tekanaggwa. Abantu bangi abaafa. Abantu bangi abaakwatibwa ne babateeka mu makomera. N'olabanga the responsibility of the candidate is not visible. Mufo ky'okutwala abassa abantu wa Ochola yabatwala wa yabakama mu Electoral Commission. Era ndowooza juzi bwe nayogerako ne mbagamba nti mmwe nakola video nagikuweerezaako bamaloboozi. Ne mbagamba nti bannaye mwe abalowooza nti Bobi Wine mulungi nnyo oba NUP ebadde ekoze bulungi. I'm not talking about him as a wrong person. Lwaki okupuusabuusa kuno okuwuddisa abantu n'obajja abantu baafudde tuyimirize campaign enkya ne mukeera ku Electoral Commission. Electoral Commission yakuyamba n'ekugamba nti oyiseewo. Kakati ebikolobero byonna ebyakukolera mu field. It's a legal process. Oyina kutwala mu law enforcement nti bakukubye emiggo basse omuntu wo naye ate wazaayo bantu mu Electoral Commission. Lwaki tewagenda Woochola akantu ako mukyakalina nenga nti baali badde bagenda Woochola ne tiimu gye yatwala ku Electoral Commission kubanga Electoral Commission tebagiwaabira bantu bafudde na assaults. Oyina genda ku police naye nga police bwe zitakola n'amateeka gakakola bulungi neŋŋamba nti kati lwaki temwagenda Woochola bw'abanga agaanyi mumutiise oba intimidating nti tusobola okugenda mu International Criminal Court ne tuwaaba emisango gino ba mu Uganda tegikola bajja kuggulawo emisango egyo gy'abantu bonna abaafu.
kakati wayiseewo olunaku lugo oba bbiri nti muneebaza nakuneebaza nti bali batandise okugguka amaaso batandise okuwandiika application oba petition egenda mu International Criminal Court nabagula amaaso nti these cases eziggwa mu International Criminal Court lwaki muleka abantu ne babatta ne babakwata ne bakola ki ne batocharinga ne bakola buli kimu nimwe ne mubeeraawo mbu dictator tujja kumutwala. So contribution eya NUP ne Bobi Wine kukufa kw'abantu is visible. Sinze nze kanga bwombuuziza nti mukulowooza naye Abannayuganda bangi abakiraba nti he contributed so much to what is happening kubanga yasuubiza kirala ate kati jiji n'emyezi 3 actually emyezi 3 tewaliwo kiriwo abali mu kuteekateeka main opposition parliament nga bwe banaakola kati Joe abamu ba coordinator bagenze ne basisinkana mu 7 mu State House kakati nolabanga ebintu biri confucius kati ani atta abantu ani ata abassa atta abantu waali n'abassa waali abassa waali n'abatta tumanye nti waali atta abantu n'oyo assa abantu. So the contribution between that one who kills and the one who causes the people to be killed is there. So obuvunaanyizibwa bwa NUP oba Bobi Wine bwali nti nga n'abantu bano bakugenda mu kalulu okufa kwali kungi yali ateeka okuwooninga abantu bano nti nja kubatwala mu International Criminal Court era baali kikomezza kubanga teriyo kwabo bw'ochola atatya Criminal Court naye yakireka abantu ne bafa kuba bali balina okuyisaawo ebintu byabwe bitewo. That's what I believe. So they are contributory to what is happening. Wadde nga tunenya Museveni naye waliwo bw'onenyeza Museveni nga naawe olaba nti mu butuufu oli muzibu kuba abantu babasse gw'oyongera mu maaso babatta gw'oyongera mu maaso naye nga waliyo abagamba nti mugenda mu kalulu kakati gwe bw'oba ng'osazeewo nti kalulu kati tetufuddeeyo akalulu kagenzeemu buli omu alina endowooza ye naye abantu bano abafa lwaki babatta nga gwe tolinaawo action naye nga waliyo ekkooti ezisinga eziri ku Uganda wakiri gambako nti yatutte mu East African Court oba gambako nti yatutte mu African Court of Justice yonna court naye nga kooti eyansi yonna bagiyita International Criminal Court emisango gyonna ebikolobero byonna ne bakuttako bodyguard ne bakuttako Ashraf ne batta Frank ng'otunula mweyongera kuba nga mugoberera ennaku z'akalulu Museveni ziyateekawo zireme kubayitako. It means you contributed to the death of the people. So obuvunaanyizibwa bw'abantu okufa 65% bwa NUP na Bobi Wine oli omusi ataba omulaze kubanga during that campaign we exposed the young men and women who completely dislike the regime. Tova ku UCRG Ugandan Community Radio and Television in Germany Wile Bala Aloysius nga tuli wamne tukomazinga president wa FLD yasinzira gyasinzidde era nga tuli live bwe tukomawo agenda kubanga atubulira kukwatana n'omusango gwa Bobi Wine nga akaluka ndamubulire abanoonya byakutwala ndamubulira yo olwanoonya byakutwala binoonya bikujjeko njagadde omatize kubawuliriza ku kikyolowooza ku musango Bobi Wine gwe yawaabira gavumenti ate n'amala n'agugjayo. Omusango ogwo lwoza lwaki yagugjayo lwaki yagenda nagwo mu maaso? Yanziza nnyo ssebo mukulu Aloysius Bale. Kibuuzo eky'omusango gw'okuwaabira Electoral Commission ne Museveni Attorney General Bobi Wine gwe yatwala mu kkooti ne balooya be. Nali saagadde nno mukama wange ku byenganga kubyogerako kubanga it has got too many implications. Omuntu anakiyita n'okukiyita scam. Naye I want to answer this question in the interest of the people of Uganda and you who interviews me here. N'abantu bonna abawuliriza abawatchinga Ugandan Community TV in German bonna in their interest kanchiddemu wabula njagala kusaba I want to answer this question with academic authority. I happened to, out of my 10 master's degree that I've done,
I have 2 masters that I mastered in the branches of law. One is Master of Business Law. Abamanyi amateeka bamanyi how wide it is. And the other one is Master of Corporate Law. And with I did them with very expensive universities or quality universities. So I have the knowledge of law. I'm not a lawyer that I practice law or represent people in courts, but I did them to have wider knowledge in this world. Now, law goes with time, professionalism, and instruction. If the people, bano abantu baffe batugamba, era nze nyinza n'okugamba nti omusango tegwaliyo n'ogamba nti ate gutya. One, bw'otunula petition yaabwe okusooka bw'obanga owaaba bivudde mu kulonda principal respondent asooka waggulu eba electoral commission. Actually gyobawaabira court netunula negamba mu butuufu electoral commission yakola ebikyamu. Bino byonna byoleeta then webanga oyagadde oyongereko attorney general omwagaza ki electoral commission eteekwa okubeera nga erina balooya baayo. It's an independent institution. Naye baateekamu ne bawaabira ne attorney general. That is an independent electoral commission. Erina balooya baayo bejja okujja nayo. Attorney general muwaabirako musango ki? Kakati candidate munno oyo kale osobola okumuteekamu electoral commission ne candidate munno kubanga yali president wa ggwanga ate ye commander in chief of the armed forces. Abantu bali abagenda babatigomya n'okutta abantu yabakulembera. Naye kati attorney general ali omuleetamu kunona muki as a second respondent. Ensobi mwe ku line eyo nti tosobola kugamba nti Museveni ye principal respondent n'omuteeka ku namba emu n'oleta attorney general n'omuteeka ku namba 2 ate electoral commission yasembayo. That was the petition. Nenga nzi kyemmanyi electoral commission, I'm answering with the academic authority. Electoral commission ye principal respondent over that case. Awo no basale ensobi n'ogamba ne balooya nti mwebale kusoma, mwebale nnyo kusoma, oba muli ku bicupuli mubeere ku bicupuli, oba muli mu kuwuddisa abantu muwuddise abantu, naye mwebale kusoma. Ekyokubiri, omusango owaabye ki? Because bw'owaaba omusango waliyo to avert the electoral results. To avert electoral result is different from nullifying elections. Wawaaba ki? Nti ate bawaaba to nullify elections. Ate next to that ne bagamba mbu baali balina obujulizi obulala batwale ebyava mu kulonda. Kitegeeza nti you want declaration nti wawangula. Ate wali ogamba nullification of election. Nullification of election does not consider anybody who won or didn't win. They look at the factors that are not right, that were erroneous, that were not acceptable during elections. Nebagamba the elections are null and void. Ole yafunamu n'ataafunamu, we don't need to know ani yasinga n'ataasinga. Embeera yaliwo yokka gy'owaayo ne bagamba nti obwobo okulonda tukugjeewo. Kakati ate ebyo bye baali bakugamba mbu baali batwalayo obujulizi obulala ate ne babugaana. What do you want the court to do? Ekyo ne kibanga nakyo kikuba ekifuli mu kintu ekyo. Ekyokusatu bwe budde bakugambye nti mwe mutambulira mu constitution era Museveni twagala tumutwale mu mbeera ennungi, twagala kumuwangula nga tuyise mu mateeka era ffe constitution era democracy era twagala mirembe. Naye nammwe temubimanyira. Kugambako lwambuuza mukulu Bala Aloysius last time nti bano bagamba mbu constitution n'explaininga constitution ne bagamba nti bye balowooza bati babitegeera na kubitegeera. Kati constitution ekuwadde ennaku 14 okutwala petition okuwaabira electoral commission nga totally satisfied with what came out or what they declared. Nomala ennaku 16 ddala okyatwala petition oba oli mu kuwuddisa bantu. Electoral commission constitution y'eggwanga buli muntu agimanyi, naawe gy'ogamba nti oyagala okuyitamu oggyeko government ekuwa ennaku 14 ekikutwaza petition nga wayise ennaku 16 kiki?
kitegeeza nti tewaliyo petition kubanga ennaku zaali zikoma 14 si 14 days gwogitutte 16 ekyo kyali kyakuwuddisa bantu nakubabeesaako kubanga ennaku 14 tosobola kuŋŋamba mulimu weekend 4 kati 10 erisigadde wali oli kuki kubanga waliwo abaawandiika obuntu nga badifendinga nti bwe twatuuka mu nnaku 14 lwali lwakumeka lwa 6 naye ziri omusanvu ogwasooka mwali kuki omusanvu oguzzeeko mutuute lwa 6 olwokutaano mwabadde kuki ennaku 10 zokka zimala ate omuntu yakedde oyakusuza enjala omulabira ku nkeera situation eri mu Uganda nga twagala kujjako dictator tosobola kuŋŋamba nti omuntu ali serious for opposition ayinza okukola flout bwetyo kubanga ne mu wiiki esooka yennyini petition eba etuuse toyinza kuŋŋamba nti kubanga baali bamusiba mu house arrest Besigye babadde bamuteeka mu house arrest buli lwe tuva mu kulonda naye nga petition etuuka tali nawo ne bajinda bulinzi muntu nekyo toyinza kuŋŋamba nti kubanga abadde mu house arrest era katasobola kyajirwisa olwaki siginikya baloya basobola okutwala petition ku lulwo kuba be bagendayo gwe togendayo gwe bayinza okuyita lulala so tewaliwo nsonga yonna erwisa petition signature zitambula za university zonna golooza nti chancellor wa university bwe mumala okukola ebibuuzo ne mugenda kulatenga n'atandika okubako sitampu buli mwe n'akubako signature ye buli mwaka buli mwezi signature ebeera mu system buli muntu alina office eri sensitive signature ye ebeera mu system nti tewaliwo nsonga yonna gy'oyinza kulimba ne bweba teriyo mu system ogiweereza ku Facebook yayogereranga ku Facebook n'oweereza looyawo oba mu message ku ssimu n'ogiweereza looyawo wandika bwoti n'omuweereza kati ebyo byonna tebirina makulu saagala tulimbagane tewaliyo musango kati bwagamba ekintu ensonga endala yali nti era omulamuzi ali bayasi muntu wa Museveni n'ekyoko weebuuze gwe wali oyagala owangule ani yali agenda okukulayiza wali ogenda kujja n'omulamuzi omulala nti nedda ekyo n'okimala n'ogaa nti kakati weebale nnyo okutugamba bulamuzi nga baali omukyamu tukimanyi nti amateeka mu Uganda kooti zonna za Museveni naye waliwo ebintu ebirala ebitulaba nti ate zibikola n'ogamba nti kakati gwe bwe wakava mu house arrest the judicial system itself ekulirwa omulamuzi oyo yennyini gw'ogamba ali bias mwatwalayo balooyabo ne bawaaba omusango bakola application Museveni ne government ne police simanyi biki bajje abantu ku njuyo ng'oli mu house arrest bakute kooti yennyini neekusalira bulungi nti bakute tolina nsonga ekubeesa mu ekyo kakati ate ze kooti zezimu zogambye nti ate ku musango gw'ebyokuva mu kulonda tebizijja kugukwatako naye nga bwe wali mu house arrest mwosomga n'emmere mweri na buli kimu nga tekikosa nnyo na bannayuganda mwasobola ogenda mu kooti n'egamba nti omusajja mumugyeko amagye ne poliisi mu makaage abeere free gwe lwaki oŋŋamba nti ku musango guno ogw'abannayuganda gwe balinze kooti tesobola kugusala oba lwaki toguleka kooti egusale tumanye nti eguganye nti ekoze bweti kubanga tosobola kugamba nti kooti eri bias before the proceedings of the court before the hearing of the court you cannot tell people nti kooti eri biased nti kooti olina kumala kulaba what did they do in this stage because they go by stages. They call witnesses, they call this, and you see how they overturned this witness into another thing. You see the procedure, the way they continued with the stages of process in the court. It's what determines that the court was biased. It's not you to say the court is biased, I'm withdrawing the case. You are lying, because let me tell you, when somebody goes to court, those respondents, the lawyers of the respondents, we are going only to say there is no here, there is no time to waste here. The application or the petition to the Supreme Court was brought overdue after the time, so we cannot listen to this. So your worship or my lord, I plea to suspend or to dismiss this case because it was not brought in time, and the constitution, they even quote the constitution. Bajja kukotingira constitution government constitution egamba omuntu alina okuleta musango guno mu nnaku 14 yaguleta wayise nnaku 16. So tusaba sebo omulamuzi w'ekitiibwa omusango ogugobe, era bali bajja gugoba. Ate bamala okugoba
oyina okusasula yali agenda kusasula very very much money, actually too much money. Naye ne bamugamba nti gujjeeyo ne beekwasa mbu omulamuzi ye mukyamu, tukkiriza abalamuzi bakyamu, naye gwe be baakamala okujjako amagye mu njuuyo. Lwaki tobaleka tubalabe ffe oba banaagaana okutusalira omusango gwaffe nti baatubba obululu oba okulonda kwalimu ebikyamu bingi tekukkiriziddwa. Secondly, nga nyongereza kwekyo nze omuntu yenna serious opposition bw'olaba ebintu byonna ebyali mu elections, you nullify election, you don't wait for court. Kino bya court mbimaze ne omuntu yenna you nullify election. Era twalindirira nga tumanyi nti Bobi Wine bajja kwegatta ne Mpowa banalifying election buli omwaka address ye to nullify election. Nenda banga baludde nze salinda byabaka makulangirira bululu. I nullified election. Bale Francis, I mean Rogers Bale nakuweleza video n'abanayuganda bonna nenje baweleza. We have nullified election. Nga nsuubira nti Bobi Wine enkeera kyagenda okuddamu naye akola address nti we have nullified election. Ne Powa n'abalala bonna abali ku opposition abatuufu bonna bakkiriza nti to nullifying election. They continued to prepare for their members of parliament. They continue to prepare for their positions. Kubanga bali bamaze okuhitinga Besigye out of main opposition nga bakitudde. So people are about cash. Bino byonna is posturing. Mu luzungu bakiyita posturing. Posturing kwe kubeerawo n'obanga ekituufu naye nga ekituufu kyennyini ekikulimu tekiriiwo kiri ku kirala. So this is posturing. Ebintu byonna bibadde posturing era bajja kwongera okugenda mu maaso n'okulimba ensi. Naye nze saagala gamba Bannayuganda nti Bobi Wine mukyamu oba mubi naye nga the situation shows something else. The situation shows something else. So ku nsonga ye court omuntu literally tewaliyo musango nga bwenyinyonyodde tewaliyo musango naye nga ate Bannayuganda bonna baali balindiridde ebyo byonna naye nga ffe tulina kugenda mu maaso n'okulwanyisa Museveni wadde waliwo posturing, waliwo pretense, waliwo ki naye nga tetujja kubagaana bakole ebyo ebintu kubanga ekikulu ennyo kye baali basinze okwagala. What we see now si kujjako Museveni wabula kutwala main opposition. If any Ugandan can understand this properly tujja kubeera mu lutalo lugende mu maaso tujjeko Museveni. Naye bwe tutategeera ekintu kino nti mu mazima gennyini bw'otunulira embeera eriwo kati eraga nti abantu bano NUP kubanga waliwo wombuuliza nti NUP is not NUP kubanga NUP kati saawe ne gibalira abantu 36% of the country out of 100 kiba milioni nga 4 kati milioni 4 ezo kuliko abantu nga mutwalo gumu gokka oguyinza okubanga gwe guli perfectly in this practice. Abantu ba NUP bagala change era kyaba joiningisa people power bagende mu NUP change naye lwakwata bane bakuguka maaso tebane bakuguka maaso nti omuntu yali atu driving aku change bali n'ebirala bye baagala ffe ne tugoberera bugoberezi nga tetumanyi. Otherwise obutunira embeera eriwo abantu batu driving abalidinga nti tugenda kufuna change through this and that. Olabanga kye baali basinga okwagala kwe kutwala ekifo ekya main opposition babeerenga bamaze okukitwala. Singa tekyali bwe kityo they would have nullified election or they would have followed my statements of nullifying election. Nullifying election mu bwangu ng'abantu bali kukuku kubanga bu nullifying election you don't wait for anything. Ekyali e Malawi omusajja yabalanga obululu nga bano babazedda n'okukwata ebipande balinda bulinzi alangirire nti opposition tewangudde kuba baali bamanyi nti bawangudde badda buzi ku street era kooti mu bwangu alega tufunye akazizingo negamba okulonda kwaganye kwabadde kufu ne baddamu same time omusajja opposition n'awangudde. It was what we are waiting for nti abantu balina kudda ku street immediately naye kakati emyezi 3 kino gye tulaba bali mu kweteekateeka nawulira n'okuwulira omusajja ng'agamba nti kakati this time ye mwogezi twagala parliament ebadde nkalu kati ku luno tugenda kubanga parliament eyo ebeerako ebyokwogera kuba ebadde teyogera tubeerenga n'akalulu aka 2026 tukafuna era njagala kwogera ne bannange bonna oba nkubiriza bannange bonna betwalondeddwa nabo ye mwogezi Joel Ssenyonyi betwalondeddwa nabo babeerenga bwe tugenda mu parliament tulina okukola nnyo tulabe nti n'akalulu ka 2026 tukawangula. Kaakati bw'olaba omuntu atandika temunaba nakulayira ekyo nakyogedde mwezi mulamba emabega bakava mu kulonda. Kaakati abantu balina amaddu ga kutwala main opposition oba kubeera mu byabululu byabwe ekyo nakiwulira teri ate akiwulira mumwe nti ayogera ne ku 2026
kati ate abantu bakyasumagira bakyebase ku malaalo mbu bano abantu bagenda kubanunula wabula abantu batunula mu 2026. You get what I'm saying, Mr. Bell Aloysius? Nti ekintu kirinamu ebituli bingi nnyo ebiraga nti si kituufu. Kitugambye nti Bobi Wine ye mukyamu oba gundi ye mukyamu naye the whole thing erimu ebituli ebiraga nti it was not purposely to remove the dictator. I thank you. Tuweyanziza nnyo ssebo okuba tetufunidde obudde n'oyogeramuuko naffe. Amannya mbadde Bale Aloysius Muzeeyi wa Kaazi Ssaababeekera, nze mbadde nkuteekera puroguramu eno. Nkujjukiza nti puroguramu eno ebyogerwa mu puroguramu eno si ndowooza zaffe wabula ndowooza za buli omu aba abyogedde, era twogera na buli omu okusinza yonna gy'aba ali. Tukubira essimu eyo wammanga tusobole okuyintavyuwinga n'okutubulira endowooza zo. Tetulina ludda, tetulina kyekubiira. Damumpulire abanoonya byakutwala. Damumpulire oyo olwanoonya byakutwala. Binoonya bikujjeko.